Alipoota y'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization yalaga nti Uganda eri mu kifo kya 3 mu nsi yonna mu mawanga agasinga okubaamu abantu abalwadde b'akafuba wamu n'ekirwadde ekya mukenenya ekyawaliriza abaminisitule y'ebyobulamu wano mu ggwanga okussaawo enkola y'amalwaliro agatambula nga gano gamanyiddwa nga mobile clinics kibayamba okukka wansi mu bantu nga babakebera ekirwadde ky'akafuba. Kati bateebereza nti buli mwaka abantu abayita mu 9,000 bafuna endwadde eno nebakosa. Kati twagala tulabe nti abantu abo bonna tubazuula ne tubateeka ku ddagala. Bwe tubeera ku facility wokka nga bwe tubadde tukola. Abantu abali bize nga bali mu garage bakanika motoka, abali mu katale basuubula, abali mu prisons, abali mu fishing at the lake or the rivers. Oluusi tebabeera na biseera ebyo ebyanguwa mangu okujumbira obuweereza bwe tulina ku madwaliro gaffe. Leero abasawo batalaaza ekitundu kya Kafunda ekiri Nabweru mu munisipaali y'e Nansana nga bagenda bakebera abantu nga Commissioner Dr. Tunamuhabwe Sevia okuva mu Minisitule y'ebyobulamu nga yavunaanyizibwa ku kirwadde ky'akafuba yakulembeddemu abasawo bano era n'atongoza enteekateeka eno egenda okumala ennaku 5 ng'eyinda. Eggwanga lyaffe lirikwago 30 mu nsi yonna agayina omujjuzo gw'endwadde eno ey'akafuba n'endwadde eya mukenenya. Ono ategeezezza nti kyazuulwa nti abantu abawangalira mu bitundu eby'omugotteko batawaanyizibwa nnyo ekirwadde ky'akafuba nga kiva ku nneeyisa yaabwe nga bw'annyonnyola. Ababeerayo omuntu owa TB n'abalala ababeera n'abantu abo bayinza kufuna obulwadde buno. Ono alambuziddwa eddwaliro eritambula wamu n'ebyuma ebyassibwamu okwekenneenya amawuggwe n'asaba abantu okwetanira okukeberebwa akafuba kuba bwe kazuulwa amangu bajjanjabwa ne bawona. Tubayita contacts. Twagenda ne tunoonyereza abakugu ne banoonyereza ne tuleeta eddagala y'osobola kumira n'obwoba owadde n'omuntu oyo alina akafuba n'otafuna akafuba bwe tuba tukebere ne tusanga nti kati tokalina. Tukuwa eddagala eddala eritali ly'okujjanjaba akafuba naye ery'okuziyiza. Naye bw'oba oli mukyala oli lubuto okuzaalira mu ddwaliro tukyagala ate bw'ozaala wootyo omwana ng'amaze okufuluma waliwo akayiso ke tumuwa. Akulira okulondoola ekirwadde kino mu masekkati ga Uganda nga ye Dr. Nsubuga Frank ayogedde ku nteekateeka gye baabangawo okusobola okulwanyisa akafuba n'akuutira abantu okwekuuma nga bambala obukookolo naddala nga bali mu bantu abangi. Njeka abasawo baffe ab'okutambula ku kyalo nju ku nju minisitule yatongozza okugezesebwa okulaba enkola eno ey'okukuba ebifaananyi by'amawuggwe nga tukozesa artificial intelligence oba AI with card for TB technology okulaba omuntu amawuggwe bagalimu obubonero bw'akafuba. Wakiso y'emu ku bifo ebitono ebyalondebwa okugezesebwa ku lukirwanise pilots. Ye omusawo avunaanyizibwa ku kirwadde kino mu ddwaliro ery'e Nabweru nga ye Nalunga Edith agamba nti mu kiseera kino balina abalwadde b'akafuba abali eyo mu 3 nga naye asabye abantu okwekebeza nga bukyali kuba akafuba kawona singa kazuulwa mangu. Nabweru Health Center kusinziira ku catchment population yaffe kubanga tulina catchment population yaffe ng'eddwaliro tulina emitwalo 18 egy'abatuuze so n'olw'ensonga eyo population eyo nnene nnyo era nga TB services nkulu nnyo mu area yaffe engeri ekiro kyaffe gye kiri kya mugotteko so kakati ng'eddwaliro Nabweru at least mu kwota tufuna tujjanjaba abalwadde ba TB ow'ebika byonna abataka wansi wa 3 sometimes 47 sometimes 5. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.